President yafuga kuno era nga ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga lino ow'okuntikko erya Uganda People's Defence Forces General Museveni olunaku olwaleero akakasizza abajaasi ku ddaala lya Kadeyi abawera ddala 203 ng'omukolo guno guyindidde ku ttendekero ly'amagye lya Uganda Military Academy erisangibwa e Kabamba. By virtue of the authority entrusted to me by the Constitution of the Republic of Uganda and the law governing the Defence Forces of Uganda, do hereby commission you to be officers of the Uganda People's Defence Forces at the ranks of Lieutenant and Second Lieutenant from this 15th day of October 2024. President bano abozaayozezza olw'okumalako emisomo ng'alambuludde ku bika by'abakadeeti ebisatu okuli abo ababa basomye obwakadeeti ne bagattako ne digiri okuva ku ssettendekero e Makerere, abo abatalina digiri wamu n'abo abakugu abeegatta ku ggye lino okukola emirimu egy'ekikugu nga ba engineer, abasomesa, bannamateeka, abasawo wamu n'abalala nga bano baba bangula okumala emyezi 6 era nga bano be bakakasizza leero. Agamba nti mu gavumenti ezaasooka amagye gaali gajjuddemu bamisomo gyalema ekyali eky'obulabe ennyo eri eggwanga nga ensonga lwaki babawangula mu lutalo kuba tebaalina bukugu ng'ate kino kya nkizo nnyo mu kulwana nga bagezaako okubawabula bayingiza abasirikale abasomye naye ne beerema nga balowooza nti ekyobutasoma kyali kirungi eri amagye bo kye batakkiriziganya nakyo. Because in the past the big problem was having an army of illiterate people. Now, those illiterate people could not fight because fighting needs knowledge. That's why we defeated them. And we told them that please recruit educated people in the army. But they were not interested. They thought that illiteracy would help, was good for the army, which we didn't agree. Ayozaayozezza eggwanga olw'okuba n'eggye ly'abajaasi abayivu abakugu ate nga basobola okukolera ku ndowooza y'ebintu ebiriko, n'ayozaayoza n'abaministule y'ebyokwerinda wamu n'abaduumizi b'eggye lya UPDF olw'okuwuliriza okulambika kwa Zaabawa okw'okufuula amatendekero g'amagye ebifo eby'obuwanguzi. So therefore here I congratulate Uganda as a country for having an army which is educated, able to absorb modern ideas, including the ideas of fighting a modern war, which needs a lot of technical information. Akakasizza bakadeeti bano nti bakola okusalawo okulungi okwegatta ku ggye lya UPDF kuba eggye lino ddungi ate nga lirina ebyafaayo ebirungi wamu n'obusobozi obw'okukulaakulana nga bakutidde okulabirira obulungi obulamu bwabwe nga beewala emize omuli obwamalaaya, okwekatankira omwenge n'ebirala ebiyinza okubajja ku mulamwa n'abalabula ne ku kyobuli bw'enguzi. On the side of the officer cadets, you have now very good opportunity. You have entered a good force, a force with a very good history, and with a lot of potential for progress, even for you as an individual. Akubiriza abatwala ettendekero lino okuba ekyokulabirako mu by'obulimi bye batandika mu kitundu naddala nga bettanira enkola ey'okufukirira ebirime kibamba okwongera ku bungi bw'ebyo bye balima. We have got our water down here in Katonga. We can get some solar-powered water pumps which pump water to the high ground and then you irrigate. So that abanakasambi nabo baba yigireko abanakasambi musonyi okubawaayiriza mbadde nalaba endimiro abanakasambi nga bazukuseba nange
kumbe basirikale. Bo bakadeeti abanywedde mu bannaabwe akendo abakwasizza ebirabo ng'asinze banne ye John Muhenda ng'ono alina digiri mu kulongoosa abantu. Minisita w'ebyokwerinda ku nsonga z'abaazirwanako Honorable Huda Oleru ategeezezza nti minisitule mwaweerereza n'eggye lya UPDF bajaguza obuwanguzi bw'abakadeeti bano olw'amaanyi ge bataddemu okwewaayo n'obumalirivu ng'asimye President Museveni olw'obuyambi bwonna bw'azzaawo eggye lino. Some of you fell out, but I thank you for good thinking. Today you are here, tomorrow you'll be somewhere. And when you go, put things right. I want to tell you before His Excellency that where you're going, again I'm saying put things right. Yamyuka omuduumizi w'eggye lya UPDF Lieutenant General Kadeyi ategeeza nti ettendekero lya Kabamba Military Academy okusinga yali nteekateeka ya President Museveni ennuŋŋamu wamu n'okulambika kwe okw'okuzimba eggwanga. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.